looni nenga ekiriwala ekitandikirwako Nnyonyi V8 limousine emmotoka ey'ebbeeyi twagirabyeko ku Prompateri. Ensonga eyo akatambi ka trendinga nnyo ne katuuka ne Katikkiro wa Buganda okuvaayo. Ye mu perspective ye bwe yalabye ensonga bwe yabadde ayogera eri Parliament ya Buganda n'agamba nti n'akivumirira nti kibi nnyo kubanga abazadde bateeka mu baana ssente ezenkana awo nti boonoona abaana olwaleero baagala okuteeka abaana mu masanyu naye bajja bakaabya amazzi gajje bujja. N'agamba omwana oyina kubanga omuteekerako nti nkwadde emitwalo 3 girina kutwala wiiki 2 era bwe giggwawo omuteeke ku accountability nti wazitaddewa kwegamba oguluminge munnayuganda owaddala asobola okugumira embeera naye bw'omuteeka mu mbeera ennungi ajja kutuuka gye bujja ng'embeera ekyuseemu oba ajja kwagala okutunda ebibyo asobola okususitaininga embeera eyo gy'omutaddemu gy'alimbengamu. Bwe nayagadde nfune teeki yammwe Brandon ne Sam mwensonga mukkiriziganya ne Katikkiro oba ogiwakanya? Tutangirewa Sam na community expert gobeera mu bantu. What is your take ku nsonga eyo n'ebigambo bya Katikkiro obireflectinga? Okay, waliwo ensonga bbiri. Okusookera ddala njagala kusooka kwebaza bannayuganda abatulaba n'abalaba mu social media n'abalaikinga n'abakola byonna ebikolebwa. Tukiwa ekitiibwa kinene kuba tumanyi nti mukozesa data okukola ekyo ate kitegeeza ssente. Kati ensonga bbiri lwakuba nti ozigasse mu nsonga emu ye ensonga esookera ddala ebigambo bya Katikkiro nga Katikkiro. Ekyokubiri ye Prompati abaana balaze ssente ziri wali eri. Tulina ekizibu ky'obwavu first of all. Obwavu kyekimu ebisinze okutusenkenya ng'Abannayuganda. Kati abantu bangi bakenyenterwa nnyo emitima bwe balaba ebintu bye batalabaalaba. Okyegedde tasobola kwefumiitiriza nti ayinza okenye oli akenyenterera omutima kubanga alabye ekintu kyatalabaalaba. Naye kansookere ku kyokyokezaaako ekya Katikkiro. Katikkiro ebigambo byayogedde bituufu nnyo nti abazadde bonna abalagajjalira abaana mu nkola ey'okubasanyusa ennyo kati basobola okukyejjusa mu bukadde ng'abaana bo bennyini ate batandise bakola ki okubakaabya kuba bo baganya okubakaabya b'abaana bajja bakaabya ebigambo yakozesezza. Ekyo kituufu naye si kituufu kulowooza nti abaana aba elite babadde tebakoze kibi. Okyegedde kubanga naye kisindira ani akikola. Ontegedde abantu mu Uganda balina ssente zaabwe. Okyegedde abantu balina ssente zaabwe bwezootamanyi. Amawanga nga Uganda gakyakola. Tetulina rada abennyonyi beza rada. Tulina rada kutukeberera ani mugagga ani atali mugagga. Osobola osanga omugagga nga tumanyi kumanya nti mugagga nga bakunnyonnyola bunnyonnyo ekizimbe kiri olabyawo obulabusa nennyini emmotoka eri nennyini bizimbe biri nennyini ki. Kyekika ky'abantu be tulina mu ggwanga nga Uganda nti tetulina rada egamba nti bano bagagga bano baavu. Omuntu ayingiza ssente z'otasobola nakukkiriza nti akola ki aziyingiza. Ate ekikolwa ekyakoleddwa otunulira mu ango ya parenting nti abaana abamu abazadde baagala nnyo abaana baabwe era bakola ebintu bingi ebyewuunyisa eri abaana baabwe. Okyegedde waliwo omuzadde agamba nti omwana sijja muweera musoberera mitwalo 2 n'amutwala musoberera miliyoni 8 oba 10 national school. Yes. Okyegedde ezo ssente nyingi n'azitwala n'aziwaayo naye ng'ate omwana oyo olupapula lwafuna ku S4 era lufaanaganira ddala n'olweyasasulanga emitwalo 15. Ontegedde bulungi nnyo. But that is the parental love and all that. Bw'otunulira ku side endala
n'otunda n'ogamba nti it is love naye olowooza tekiri mu kwonoona kyonoona abaana ki omungi nagwo gwonoona no abaana gwe kyolina okutegeera nti abaana tuteekeddwa kukuza baana nga tubakuza kino okwetegekera eri embeera tetulina standard yateekebwawo nti omwana akulira kweno budgeti mwe mulowooza nti eyo pati egola tebaliivi mu bulamu bwabwe kusomera this is a one off esomero nolwengini liri expensive eri expensive kwesigaza obwavu bwo oli yejasa otwala abaana be abatwaleyo because otegeera because eno ensi gye tulimu nyanja fena mwe tugwa naye gwe you choose go eri underneath enyanja oba oli kungulu ku nyanja oba wakati mu nyanja otegedde kisinzira busobozi bwo kuba nti oli akugamba nti nze ntambula okuva e Kampala paka Nansana oli naakugamba nti nze wadde sirina nja kusaba wa taxi atwaleko ku bwereere buli muntu ku levo ye nowa benzi nanywa so nze kyendowooza oyinza n'okubeerawo nga tuli mugamba nti abazadde ng'abaana banene omwaka we gwatandika bo batandika okupulaninga ne bagamba nti kompata yaffe zenjagala kinene because zino emotoka tebaziguze nti zafuuse zaabwe lwaki abantu boogera nnyo nti ojja kwesanga nga boogana abaana abasomera eyo nti bazadde balina sente nga omwana yaguze na motoka ya taata we kyabadde very clear abaana fena ffe twagikoze ku prom tetwajja suuti z'abataata baffe nenga tuzaabo nammwe mwaleeta nnyonyi kireetera okubba abaana baffe abanaku bagenda kutubba baagala okutukagana ku omwana wani bw'oba n'omwana omwana jalowooza kuba mupata olina kutunda ttaka lya kitaawo oleeta ennyonyi olage nti oli wakabi omwana wo wotegerera nti omukuzizza bubi wotegerera nti okuzizza bubi omwana wo kwe kubeera nga omwana wo buli kyalaba kisinga kugwe kyomuwa ako kabonero akalaga nti omukuzizza bubi bw'obanga olina omwana wo Samuel nga bwe yalabye pulomu eyo naye ayagala akole pulomu eyo wasetinze trend kati katugenda funa obuzibu n'abaana okubba abazadde baagala okubeera ng'abaana bwetwali tukula twabeeranga mu bisulo nga waliwo aleeta sukaali kilo 5 waliwo yaleetanga emu waliwo yajjanga ng'asaba busabi naye ffena tukola ki nga tusoma ekyatugatta wali kukola ki tusoma kkiriza obagaana abazadde baffe oba abazadde bonna abazadde kati saawa eno abazadde yes tulina obusobozi bwa njawulo omwana nsobola omutwala n'agenda n'alya kintu kyalidde gwe gyotamututte naye ate naawe n'ogenda n'omuyigiriza okubeera omumativu n'ekyo ekitolo kyakola ki kyalina omusajja akugambe this was a party buli omu yeeteekateeka abaana abamu balayira ne mu maaso g'abazadde baabwe nti taata ngenda kukuleetera obuna naye mu buna njagala ompe emmotoka yo gye ŋŋendera mu kupromu pate okkiriza dadi nti ye omwana ng'agenda busomerera ng'abufuna bw'amala obufuna ng'akola ki ng'agamba nti emmotoka dadi nze ŋŋenda nayo era senga olaba emmotoka ezo n'abapolisi twateekako mannya g'abaana abo gye beetuma nalabyeko waliwo gwe nalabye nga muyita Simba eyasinze okugira Don Greed. Whatever Don Greed. Simanyi wabawo no. So these names get the nickname zaabwe. Kati omwana asobola okuba naye ayogedde na kojjaawe nga n'emmotoka si ya taata si ya n'agamba dadi kojja motoka ngenda teekako sikiika. Emmotoka baazirese olaba ezimu za gavumenti wazirabye nga ezimu za abasirikale. So the idea is very simple. Parenting eyawukana naye buli omu mu ango ye mwategeerera engeri gy'ayinza okuteekateekamu abaana be. Kati obuzibu bwaffe wano bwavu nti olaba ekisukkiridde lwolaba ekintu ekisukkiridde emirimu ekeŋŋenterera enyonyi ya miliyoni 4 okugipangisa osekedde kuba babadde Entebbe enyonyi eri Kajjansi ba aviation kati miliyoni 4 ku muzadde ali serious oba omuzadde alina omwana we ng'amwagadde nga amuwulidde n'agamba omwana wa kale ka nkikkolere ekyo kyangu nnyo okukikola kubanga why don't we complain about the iPhones ze miliyoni 8
Why don't we complain about those? So the idea here is very simple. Lwaki ekyo kyakoze noise nyingi abantu baavu libwalaba ebintu nga bitambula webityo omutima gusooka mugamba abasajja bano ng'abantu bajooga abantu nga batumazeeko naye kiri ekyokugamba mbuno abaana baba boononefu omwana taba mwononefu oyinza n'okusanga abo balina empisa okusinga ate omwana nga ne maama oluusi akolana mu katale muntegedde neyanziza bandon ekyempisa tekisobola kugererwa mu ngeri kubanga tekisobola kigerera ku level yagamba nti this is level ya kuspendinga because waliwo abazadde abalina abaana nga muzadde mugagga nnyo balina sente nyingi nnyo ng'abaana balina empisa nyingi nnyo ne wabaawo abazadde nga munaku nnyo nga talina sente yadde n'abaana tebalina empisa balina nabo nga baavu bampisa akitegeeza ki parenting esukka ku sente parenting esukka ku mmotoka parenting esukka ku bintu byonna byonna ate ffe nga wenkugambye tetulina standard ate era teri anyway tetulina standard gy'ogamba nti kati sente zezikuza omwana neyanzeege Brandon tetusetting up standard nti abaana baffe bagenda tandika otupeeka okwagala okufaanana abaana b'abagagga ng'ate tutandika okwekaka tutule poloti zaffe tugende omwana oyagala okuwa ennyonyi kubanga twagala abeere maka amalungi ogambye n'amasomero ag'akabi keyword mu statement yo okufaanana so it does not kubanga omwana agendako erenca agambe daddy njagala helicopter naye n'engalo temukyawo mu makyanga eri mu kulwana n'ekirala omuntu omwana asaba ekintu kyalaba ewaka omwana tajja kera ku makya social media babirabanga ku lwaleero kati social media anti kyengezawo kugamba ogenda tandika obiraba kyengezawo kugamba omwana tagenda kera ku makya asabe muzeeyi we $5,000,000 ng'akimanyi bulungi nti n'obapangisa bali mu nnyumba ya $2,000 era ajja kumanya levo ye akakkane etegera ono agenda okusaba ekintu nga naye akiraba akipimyemu weekiri ewaka ndi muzeeyi asobola okikola ki okituukiriza so nze nja kukubuliraokkiriziganya ne Saamu agamba nti oba ne sente spend on your kid talina buzeeyi mwana omuwa essanyu because obusobozi obulina nkutegedde bubi the idea is very simple. Do the parenting. Parenting erina ebintu bingi ebiri involved. Okuyigiriza omwana wo obuvunaanyizibwa, okumuyigiriza okubeera nti akola emirimu, okumuyigiriza okuba nti alina empisa, awa abantu ekitiibwa, amanyi mwetowaze n'ekitali important. Kakati omwana ng'akula bw'agenda akula afuuka Katonda ekyo kyeyagala akole ki abeere kuba oba olina obuvunaanyizibwa obw'okumulabirira kati omwana okumuzaala mu maka amagagga si musango gwe ontegedde oba okumuzaala mu maka amaavu era si musango gwe tulina abazadde betumanyi abalina sente empya n'enkadde nga balina abaana balina empisa ate tulinayo abantu betumanyidde ddala nti baava bawadde emirimu bawejjere naye ng'abaana tebalina mpisa so parenting tekwatine wekwata oyinza okulaba omuzadde oyo yawadde omwana w'emmotoka ng'ali very strict ng'amugambye nti kakati kulomya saa bweziti ogenda kubeerayo paka saa kati bweziti dereva agenda kukuvuga akutwale mubike namba plate yange eyo muwulidde agenda kukuvuga akutwale saa 8 saa 12 akuzzeeyo ku ssomero sikyo nti ye $20 gaagano wangambye mwetaaga ebyokulya n'ebyokunywa n'ekintu kyombuusizza kyonzijukizza tulabye abantu bannya bakola embaga nabavugira mu motoka nga ne mu kika kyabwe teriyo otegedde naye ng'ate omukazi yamwewasiza era amutwala mukazi goke naye nga ffe twasonze kati ffe abo tuboogereko tutya kubanga ffe tukusondedde sente zino eno zikolemu ekyamakulu ozimbe oba ogula ettaka wabula ate ng'okutte oguze opangisiza emmotoka ekutwale ku reception ne ku reception emmotoka eyo tekulinda kubeerayo yo ng'egenda emmotoka z'abapangisa kakati oyo naye tugambe tutya nti naye kuku yayonooneka
zo promo zino zina kye ziyamba abaana baffe because this is a one of zino bonge by'okwono n'obudde baana tebasendese kusoma bali mu zipate baana tebayigiriza coupling ate nga bamutubira nga tusoma do we need them Yes, why not? eyo ndowooza yali yedda esaza kati omwana agenda n'okumanya ebintu nga ne taata tabimanyi obadde okimanyi nga taata ebintu ebimu tabimanyi ng'omwana abimanyi nga tebya kintu kikulu why ensi yakyukadde ensi yadduka ng'esaza kati w'oyogerera bw'ogenda okugamba omwana ng'ate bannange bw'onaakula simanya ojja kutuuka ofune omukazi omwana ajja kikulagirako kubeerere mu P7 akugambe daddy this is my girlfriend omubuuze otegeezaaki ate nga the only way okuleka omwana oyo obutayonooneka is to receive endowooza ye otandike nawo kumunachalingira mu ekyo omulage nti omanyi girlfriend kirungi nnyo sekyusa okutuukaawo brando sex education bagenda kugamba tikatitwamutandikira mu primary bakugamba simanya PSA simanya no sex before marriage simanya biki mu primary kati gwomwana gwotanisa okulaga ekyo mu P5 kati mu senior 4 bwagamba no bwatamuze ne coupling mu kikyaba akoze kyamaani samo biyamba ki because nze ndaba nalabye buli yavudde mu motoka n'omunne yavudde mu nnyonyi ne munne ate bwe muli mu kugamba ndino muli mukaayana waneeno mugamba ne Michael Baraba gye twasomera wabangayo zirivers party rivers party it is just a change of word it's just a change of word eno prom naye ebanga rivers party era kankuyambe rivers party is a party they do nga bava mu ssomero eryo it is a rivers prom party is more of nti era kitukola ekintu kyekimu wabula bo basobola okubeera nti no they are looking at ekintu kya pair to make the party fancy otegedde to make the party fancy nga bolaba abantu bagajja okugenda ku ddiina nga musobola okutwala ero buli ekyo otegedde it is all the same naye kino ekintu kiyamba nnyo muli mu kulwanirira bisiya mu nsi kati oyagala babeere basajja n'abasajja so if they show you nti n'omwana asotambula n'omulenzi and they become a power couple nekirabika bulungi amana agenda asigaza CD eyo even after school nga bw'alinda ebigezo bye nga bw'addamu najjukira memories esaza kati singa bakugamba nti yayo mu second oba okusigala wano wooli bwekitadagana ku kintu kya ssanyu eddawa naye nga tolina byoregret nga nogaana mubusinga nali nkimanyi nandikikoze yogera ne munauganda eyalabye pati omunauganda eyalabye pati the good thing is bano abaana tebagambye nti nomubayonoonese nti twabasanze nanjaga bali mumuwanjaga twabasanze baginya sex nti okitegeera nti baalikodinze ebintu bye bityo wabula this is something ekikolebwa buli muntu ayagala okwegeringako life bale buno obulamu bumpi otegeera this thing happen once in a lifetime oluma atagenda kuddamu kubeera na prom party mu senior 6 so nze kyendowooza the only thing we can advise is tukole kye tusobola topushinga mukono gwo gitasobola kukwata ate era ebyo singa wabisanze mu ssomero nga lya gavumenti nti abaana aba gavumenti betusasula asimanye emitwalo 2 tebakoze ekyo wantandisa okugamba nti kino but you're talking about a school oli yajja n'okuba nti they're paying millions of school fees. Thank you. That is $60,000. I mean, so that is good. Naye you can never Uganda. One, tulina okukkiriza nti obwavu butusenkenya nnyo era tulina okukola ennyo. Obusungu buno abantu bagenzi bakola n'ebisige bino ebigenze omuntu okukanula ennyo amaaso nga ayogera ku nsonga prom party. Kabonero akalaga nti abantu baavu kuba satubadde ne ssente ng'abantu balina kya bulijjo nti buli prom party lwebeerayo abaana beekola byonna bebakola ki bye baagala ku leve eyo. Abaana bano nabatidde babadde n'empisa nungi nnyo because saalabyeko banyweramu njaga mu prom. Yes, saalabyeko kyonna kyonna ekyogerwa kyakuba nti baabadde bagagga nnyo bakozesezza tebabadde bagagga kuba bosi bagagga
chokola ne muruka bade bazade ko naye kale bakoze kibayita bakoze okwegaggasa kuki they acted naye ngatumaliriza ekindi kale amasomero gawereramu abaana makulu nnyo waliwo amasomero agamu agagamba nti ffe pate yaffe ebeera ku Serena ontegedde n'obuuza bannaye mwandibadde mufuna akasaawe wali nemutabusoza emitwalo 25 gye mugamba n'agamba nti abaana baffe twagala bakule ng'ebintu ebyandibadde birabikanga ebinene eribo ekizibu kyaffe mu Uganda naddala mu community zaffe olwalingi abantu bangi baweddemu olw'obuntu obuki butono omwana n'omuwulira ng'anyumya sitole ye ku YouTube kuno mubalaba ng'anyumya sitole ng'omusajja bwe yamukwata n'amukozesa ebintu byonna kuba yamuvugira mu mmotoka ey'ebbeeyi n'amugulira ne wayini bamuvuga yalaba kyanjawulo nnyo kuba teyabimanyiira omwana oyo omwana yabadde mu nnyonyi eyo tosobola kumukozesa nsobi kubanga ogenda mumutwala bwe Dubai otegedde ategedde nti ennyonyi bagirinnya omulimu gw'emmotoka oba ennyonyi oba ebintu ebitambula ebifaanana by'ekikulu ebyo kubirinnya kubitambuza kubikozesa kitwagala bikozesa bannange mulekeraawo okulowooza nti waliwo ebintu ebinene ennyo okutusinga ffe abantu ffe tusinga omuwendo totandika kulowooza nti emmotoka ya bbeeyi nnyo okusinga omwana wo oba omwana yenna ow'essomero okyegedde bw'oba togirina kitegeerekeka naye tosobola kulowooza nti omuwendo ogutadde mu kyuma ng'ennyonyi eyo ennyonyi okukurashingwawo n'omwana oyo okuba n'adda wali what do you prefer oba okyegedda yes so kitegeeza nti ffe abantu ffe tusinga omugaso ebyo ebyemmotoka sima emmotoka zifaanana zitya oba sima balina ssente mmeka ebyo si ebikulu ffe tusinga omugaso kati muzadde waali kisookerera anoonya ssente mulekerawo kwenyentera ekyokubiri mwagale abaana bammwe walaba ku bazadde wano abatwalanga ssente mu bimuli bazikutte ebirabo by'abaana okubayozaayoza bayise ebibuuzo mu nkola entuufu si kye kyandibadde ekituufu naye kabonero akalaga obusanyufu bw'omuzadde n'okwagala kuba waliwo abaana abalina ne ssente abaganya okusoma okyegedde nga waliwo ssente buli kimu weekiri omwana yagala nakuba emmeeza nagala nsijja kukola ki kusoma so leka tuleme kutunuulira buntu bwangu ebyo bimotoka biggwawo naye tutunuulire abaana baffe bano engeri gye baavuddemu nze bansanyusiza wano saalabyeko yayambadde bubi ago mazima tekwabaddeko yayambadde ng'akunama saalabyeko akunamye ku baana abo saalabyeko ku mwana kwabo abaana ali mu kunywa njaga ali mu kunywa mwenge akola byesitaza byonna nalabye nga they acted the rich and the classy oba ennyonyi eno nga tumaliriza Sam oba ennyonyi eno tuyinza gissa ku muzadde nga yabadde epangisiddwa ssomero nze nalabyeko gundi y'essomero yakataddeko buteesi kasomero oyinza okuba nayo marketing strategy ezo ennyonyi mpitirivu nnyo mwezirize bapangisa era nkubuulira gwe kamiliyoni wano ku mbaga ye ennyonyi yasiiba mu bbanga ku mbaga olunaku lulamba what do you say about that okyegerekyengera kugamba ku high people ennyonyi yaleeta accolades okuzikwasa abantu ennyonyi yazireeta tezagira mu nvumbo zagira mu nnyonyi eyo yennyini zezabba aviation kitegezaako kyengeza kugamba the idea is very simple let us agree obwavu butusenkenye nnyo tulina okubulwanyisa period neyanza egezeza media boli ebinkauma kinaalwa bwetyo ffe tuwadde opinioni yaffe nawe oli waddemba okubeera neeyiyo naye webagadde okuogera okusimba bwekitu mwebale nyo ddala tusinkane mu nsolo endala nate zinabeekoze amawulire tovaawo ffe musasa media likinga sharinga mwebale obudde bwammwe mutuwadde okutulaba okutuuka waneeno mwebali na kutuwuliriza mwebali na kusharinga commentinga thank you so much ze Edwin Kauma Kinaalwa Brandon Shafman Gamgongo Samuel Kalungi Zinga ya